إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبتيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبع الله تبارك وتعالى ويجتيوا أتكم إلى التوحيد السنة، ويجتيوا الله عز وجل تمسبة أتتي لك التوحيد السنة، أتوازي وشريكو، أتوازي بكافو، أتوازي بنافوسي، أتوازي وكزلم الدين ويجتيوا الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. Aburuga tukomyeona tena omusomo gwaffe ebyobuwangwa ddiini, tobane ddiini ebbiri, ekitabo kya mukadde waffe sheekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu ta'ala. tutambudde era tukyatambula biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, omulundi ogwayita twakwatagana ne lecture namba 6 yaliko omutwe ogugamba nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa, gwatakimanyi okitegeere, akinamu okubuusabuusa okakase. Okiwulidde bulungi? Akinamu okubuusabuusa okakase. Abadde alowooza nti kubanga oyinza okuwakana oba ki, naawe wennyini ofuna obujulizi. Mwana wattu obeere ng'olongoosa eddiini yo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ya rabbi. Omutwe ogwo twagutandikako omulundi oguwedde ne tutagumaliriza biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero njagala insha Allahu ta'ala twongereko part B. Kitegeeza nti lecture yaffe gye tugenda okulaba olwaleero lecture ya namba 7, naye nga omutwe bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa, part B. Omutwe ogwo part B tugumalayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, agamba Sheikh waffe w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala, Allah mutukuumire, agamba nti Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, jukira nti tuli ku byakulabirako bye yatulaganyisa oba bye yatulaga Sheikh w'ekitiibwa nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa, nga tuwa obujulizi obw'enjawulo ku kino ku kiri nabyono nabyoli. Katugenda maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nti Nabi Ibrahimu alayhi salam, obukyayi bwe n'obulabe bwe eri bannabyabuwangwa n'eddiini yaabwe tebwali bwa nkiso. Naam, wabula yabulangirira mu lwatu. Okiwulidde? Yabulangirira mu lwatu era mu butongole, basobole okumanyira ddala nti tewali kakwate konna wadde enkolagana yonna wakati w'obusiraamu bwe yakkiriza n'obushiriku bwabwe. Nabbi wa tawhid Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Khalilullah, nfanfe wa Allah subhanahu wa ta'ala, bwatu bwe yafaanana. Ebigambo yabikubawo mu lwatu
era ne bamanyira ddala nti obusiraamu bwe buno, obushiriku bwe buno, era n'alagira ddala sitandi ye nti si wa kutabusiraamu n'akamu n'akeddagala, ate si wa kwegatta ku bushiriku n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi? Era n'alaga enjawulo eri wakati w'obushiriku bwabwe n'obusiraamu bwe yakkiriza nga ye omusiraamu. Wa barakallahu fiikum. Naam, agamba Sheekhu w'ekitiibwa nti ekikolwa kya Nabbi Ibrahimu alayhi salaam kyasanyusa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, era n'alagira abakkiriza bonna bamugoberere mu kikolwa ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ekikwataganako ne tawhidi tekiyinza butamusanyusa, era nga kyasingira ddala okusanyukira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheekhe bakyawe obushiriku n'abashiriku, bakyawe obushiriku n'abashiriku baani? Abakkiriza bano Allah subhanahu wa ta'ala balagira okugoberera Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalaam. Okiwulidde bulungi? Mu mbeera eyo abalagira ki? Bakyawe obushiriku n'abashiriku, babenyinyale, babesambe, era babasengukire ddala. Eyo nga yenzikiriza yaffe, bwe busiraamu bwaffe, bwe busiraamu bwaffe, ye tawhid, ye aqida entuufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gituwe. Agamba Sheekhu w'ekitiibwa tebaba nga bannabyabuwangwa abashiriku, abakafiiri, ababuze, abeeyita abasiraamu, abo abasamira nga bwe beekangabiriza nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa. Laba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira abasiraamu okuyisa bannabyabuwangwa. Wano Sheekhe ow'ekitiibwa agenda kulaga Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yalagiramu abasiraamu okuyisa bannabyabuwangwa, okuyisaamu abashiriku. Enkolagana eteekwa kufaanana etya? Okiwulidde bulungi? Oluvannyuma lw'okubeera nti abatangira, abeekesa okufaanana bannabyabuwangwa abashiriku, abakafiiri, ababuze, abeeyita abasiraamu n'abateeyita basiraamu. Okiwulidde bulungi? Ekikulu kya byonna kasita babeera bashiriku, kasita babeera bakaafu, Allah subhanahu wa ta'ala atuwewaza okubafaanana, okubeefaanaanyiriza mu bintu eby'enjawulo, sina mu kusinza kwokka. Okiwulidde bulungi? Mu bintu eby'enjawulo. N'olwekyo weetegereze, barakallahu fiikum. Sheekh agamba w'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti agamba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة آية يوكنا. أقامت الله تبارك وتعالى. الله أقام nti mazima ddala mulina ekyokulabirako era ekyokugoberera ekirungi ku Iburahimu n'abo be yali nabo, amakulu abantu abamukkiriza. Bwe bagamba abantu ab'ekibiina kyabwe, amakulu abantu baabwe kugamba be baalimu mu kiseera ekyo, nti mazima ddala tuli bunaayira nnyo nammwe, mazima ddala tuli bunaayira nnyo nammwe, era tuli bunaayira nnyo n'ebyo bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeeganye amakulu tubawakanyizza, tubakaafuwalidde. Okiwulidde bulungi? Tubakyaye, twawukanye nammwe, era obulabe n'obukyayi wakati waffe nammwe bigenda kuba bya lwatu ebbanga lyonna okutuusa nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Olaba aqida, olaba tawhidi byeragira, olaba la ilaha illa Allah byereeta, olaba byereeta. Nywera musiraamu barakallahu fiikum, nywera musiraamu barakallahu fiikum. Gwafaanana bw'atyo obwo bwennyini bwe busiraamu bw'oliko. Gwabadde nga si bw'otyo bw'oli
bw'oba oyagala eddiini yo barakallahu fikum bw'otyo bw'olina okufaanana. Agamba Sheekh ow'ekitiibwa nti bannabbi bonna obubaka bwabwe obukulu eri abantu be baatumwangamu kwabanga kubagoba na kubeesambisa bya buwangwa ebyatandikibwawo bakitaabwe mu bubuze n'obutamanya obw'olwatu. Ye yali ddiru y'abannabbi, okiwulidde bulungi, esookera ddala oba ddiru enkulu. Naam, ye yali mission enkulu gye bajja nayo eri abantu baabwe be baatumwangamu. Okiwulidde bulungi, be baatumwangamu. Barakallahu fikum. Naam, agamba Sheekhe nti ate okwanukula kw'abannabyabuwangwa eri bannabbi kwabanga kukakanyalira na kugugubira ku byobuwangwa byabwe. Yembeera y'abashirikwa nti okiwulidde bulungi, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba ayagaliza obulungamu, amazima ago n'abeera ng'agalaba n'agagoberera. N'olwekyo embeera yaabwe kwabanga kukakkanya, kwabanga kukakanyalira, kwabanga kujerega, kwabanga kugugubira, kwabanga kutyoboola. Okiwulidde bulungi, nga batyoboola bagugubira ku byabuwangwa byabwe, batyoboola bino amazima agabajjiddwa bagagaana bageesamba bwe batyo. Okiwulidde bulungi. Kati Sheekh ayongerako ng'agamba n'okukakasa bannabbi nti bo tebasobola kuva ku bye baasangako bakitaabwe. Okiwulidde bulungi. Amakulu kwe kuguguba kuli kwatugambye Sheekhe, kwe kukakanyala kuli kwatulaze Sheekhe ow'ekitiibwa waggulu. Agamba ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. سورة لقمان آية نمبر 2 muhimu. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa nti bwe bagambibwa nti mugoberere ebyo Allah bye yassa, baanukula nti nedda. Amakulu bagaana ne bagamba batya? Ffe tugoberera ebyo bye twasangako bakitaffe. Ebiki? Amakulu ebyobuwangwa, ebyobushiriku, ebyobukafiiri. Obukaafu bwe baasangako bakitaabwe, ebyobuwangwa, ebyobushiriku, oba obushiriku bwe baasangako bakitaabwe, bo nga bagamba bagugubira ku obwo, nga bategeeza nti bo bye bagenda okugoberera era tebaliredde n'akamu n'akeddagala kubeera nti babireka. Era y'ensonga lwaki abaafa mu bo nga bafiiridde ku mbeera eyo bagenda mu Jahannam. Okiwulidde bulungi? Y'ensonga lwaki abaafa mu bo nga bafiiridde ku mbeera eyo bagenda mu Jahannam. Barakallahu fikum wal'iyadhu billah. Naam, agamba Sheekh ow'ekitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala era n'agamba nti wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولد آية ظناك الله قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. شكومي منيا سورة المائدة. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti bwe bagambibwa nti mujje eri ebyo Allah bye yassa subhanahu wa ta'ala, mujje eri omubaka. Okiwulidde bulungi? Baanukula nti bye twasangako bakitaffe bitumalira. Sheekh ataddewo okwewuunyaawo nti si beetegefu kubivaako. Naam, amakulu nga bategeeza nti si beetegefu kubivaako wadde nga bakitaabwe bannabbi bano babadde kugamba Allah subhanahu wa ta'ala wadde nga bakitaabwe abaabibagunjizaawo baali basuffu mu butamanya era nga si baluŋŋamu. Amakulu nti tebalina kye bamanyi. Okiwulidde bulungi? Nga si baluŋŋamu. Naye embeera ne bwebeera bwetyo si beetegefu kubeera nti kugamba babivaako babireka.
basiramuka badda ku ddiini entuufu, ku nzikiriza entuufu. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa, ansa y'abannabyabuwangwa mu nsi yonna, mu mirembe gyonna egyayita n'okutuusa olwaleero efaanagana. Tetusobola kuva ku nnono n'ebyobuwangwa bye twasangako bakitaffe. Bwe batyo bwe ba ansaringa, bwe batyo bwe bagamba, bwe batyo bwe baanukula. Amazima gano agabeera gabakoze eki, gabategeezeddwa, baanukula bagamba ebyo. Sheikh akulaze nti bonna mu nsi yonna abashiriku bwe batyo bwe bagamba, emirembe gyonna. Naam, bagamba batya? Sheikh atutegeeza nti era nga bagamba kugamba mu bigambo byabwe, ddiini y'abakitaffe, ddiini y'abajjajjaffe, byabuwangwa byaffe, nnono zaffe, bintu byaffe. Bonna bwe batyo bwe bayanukula, bwe batyo bwe bayanukulanga bannabbi bonna. Nga bannabbi bwe bagamba bye bimu bye bagamba, tewali njawulo n'ab'olwaleero. Okiwulidde bulungi? Kati Sheikh agamba ow'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Eri mu suratu Zukhruf 23. Okiwulidde agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala nti nabwe kityo tewali kitundu kyonna kyatumwamu mutiisa nga tonnatumwa amakulu gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako nga abakungu b'ekitundu ekyo bagambanga omutiisa oyo nti mazima ffe twasanga bakitaffe balina eddiini era mazima ddala ffe tugoberera buufu bwabwe. Ne bagugubira kukonna kandi ku bukyamu bwabwe, ku bushiriku bwabwe. Okiwulidde bulungi obutagenda bagasa wallahi n'akamu n'akeddagala mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti omutiisa yababuuzanga nti awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Era mu suratu Zukhruf 24. Barakallahu fikum. Agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala amakulu bayanukulanga kugamba omutiisa yabagambanga nti ne bwemba mbaleetedde obulungamu obusinga obwo bwe mwasangako bakitammwe. Ne bamwanukula nti amakulu nga bo bamwanukula nti mazima ffe ebyo bye mwatumwa nabyo tubigaanyi. Okiwulidde bulungi? Wallahi ne bagaana. الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. الدوية يتجيزاتي بنانجي يتجيزاتي أي الله تكسب Allahumma hdina ay Allah tukusaba otulungamye mukusookera ddala feffe jintu tukusaba otulungamye wahdi bina ato tulungamizeeko n'abalala bangi wayassiril huda lana otwanguyiza obulungamu era obutunywerezeeko paka last paka kusisinkana nga bwe tuliko bwe twanjula mu maaso go. Sheikh agamba ow'ekitiibwa barakallahu fikum nti enjawulo yokka eri ku bashiriku abedda, amakulu abashiriku bedda kwe kuba nti abedda tebakwenyakwenyanga, tebaali bannanfuusi wabula baalina amazima mu bushiriku bwabwe. Bwe baamanya nti si beetegefu kwabulira ddiini yaabwe basinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka, obusiraamu baabugaananga mu lwatu. Okiwulidde bulungi? Baabugaananga mu lwatu.
tebakukutanga tebekwekanga tebagiranga wabula nga bakikubawo omulundi gumu okiwulidde bulungi nga bakawaŋŋamula ebyo tubigaanye era nga bw'owawulidde wano inna bima ursiltum bihi kafirun okiwulidde bulungi naam nolwekyo agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ate bo ab'olwaleero tebakwatibwa ntengereze kusiibya kigambo la ilaha illallah ku nnimi zaabwe nga bwe basamira subhanallah bagamba la ilaha illallah bagamba bajagala nnyo bagamba naye ate no nga bwe basamira tebata kusamira tebata nyimbe tebata bushiriku kwalula balongo tebata biki okiwulidde mu masabo tebagata bano abakubi b'ebitabo okiwulidde bulungi bagendayo ne babalagula naki okiwulidde bulungi naye ate nga bwe beeyita abasiraamu bwe basiibya la ilaha illallah ku nnimi zaabwe okiwulidde bulungi agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti tebatya kulangirira nga bwe baagala ennyo obusiraamu ate nga bwe bakawaŋŋamula nti tewajja kudibya bya buwangwa era waliwo n'akabonero akeewuunyisa okiwulidde bulungi agamba Sheikh nti bwe batyo ne bagatta obushiriku n'obusiraamu ne basukkuluma ku bannaabwe abedda mu bukaafiiri babasukkulumako muki mu bukaafiiri okiwulidde bulungi bawoza nti basiraamu naye ate nga basamira balula balongo bakomonte emindi ez'eddogo balogo okufa obufi bakubi ba bitabo bagenda mu bakubi b'ebitabo bagenda mu balogo bagenda mu masabo okiwulidde bulungi enzaalo bazisaba bitonde obugagga babusaba bitonde security bazisaba bitonde obuganzi babusaba bitonde kakati ate nga bwe befuula nti ate basiraamu nnyo era la ilaha illallah bajagala okiwulidde bulungi kakati bagenda okufundikira nga kwegamba bali mu ddiini bbiri alinnya eno n'alinnya n'eno ekitabo kyaffe kigamba kitya toba n'eddiini ebbiri nga gwosuubira nti maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda zituusaayo tekisoboka otuusaayo emu eitha busiraamu oba bukafiiri eitha bukkiriza oba bushiriku okiwulidde tosobola kubeera mu ddiini bbiri n'akamu n'akeddagala ekyo tekisoboka oli mukaafu ate oli musiraamu diddaani la yajitamiani okiwulidde bulungi oli mukkiriza ate oli mushiriku tekisoboka n'akamu n'akeddagala kino mukimanye baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu yenna agamba nti musiraamu kasita weŋŋanga kasita weebagala ebintu by'ekishiriku okiwulidde bulungi ebintu by'ekishiriku amagezi go tegakulimbalimba naam amagezi go tegakulimbalimba tewabaawo muntu yenna akudyekadyeka akulimbalimba akusiba kantuntunu akusiba ekiwaani nti maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kutuusaayo eddiini bbiri oba ogenda kutuusaayo obusiraamu ekyo tekisoboka okiwulidde bulungi kubanga bagenda okukansolinga bwe bati okusazaasaze neyingiramu eno neyingiramu eno results okukakkana kafir mukaafu gwobeera weeyita omusiraamu ng'osuubira nti oli musiraamu kasita obbinkira mu bintu by'ekikaafu kasita obeera mu bintu by'ekishiriku kasita oyingirira ebintu by'okusamira ebyo eby'emmindi ebyokusaba entaana ebyokuwongera lubaale ebyokwalula abalongo okiwulidde bulungi ebyokusiba ziyirizi ebyokuyingirira amasabo oba okuyingira mu masabo okiwulidde bulungi jjojja ebisaana okusabwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka gw'obisabira mu masabo okiwulidde mu balubaale baani munnange ebyo kasita obiyingirira obusiraamu bwo nga busazibwamu wallahi billah nga busazibwamu maaso ga Allah tubeera musiraamu gwe weefuula neweeyita omusiraamu n'olowooza nti oli musiraamu naye maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wallahi billah tobeera musiraamu obeera mukaafu nolwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum bannange twegendereze nnyo tukuume enzikiriza yaffe
okiwulidde bulungi. Enzikiriza kyekyebeeyi kyetulina ekisinga obukulu, era yensonga lwaki olaba nti n'abalabe baayo bayitiridde. Okiwulidde bulungi, abalabe b'obusiraamu wallahi bayitiridde. Tusaba Allah batumalire, tusaba Allah batukwatireko. Lwaki? Kubanga kino kyolina bakirinako ensaalwa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Begomba nti singa mukafuwala nga bo bakafuwala, ne mubeera mwenna kyenkanyi nga mufaanagana wano mu duniya. Okiwulidde bulungi, ate nga ne ku akhira mugenda kuyingira mwenna omuliro, jahannam. Ekyo bakyegomba. Okiwulidde bulungi. N'olwekyo enzikiriza yaffe tugikuume bannange, enzikiriza yaffe tugikuume, tugifeeko nnyo, tugifeeko nnyo. Okiwulidde bulungi. Basahaba batugambanga nti bwe kibeera nga kyetaagisa oli bwajja nga yuridu akhidha diinik, ayagala kutwala ddiini yo, ayagala kujjako ddiini yo. Okiwulidde bulungi, tokkiriza kuwaayo ddiini yo. Okiwulidde bulungi, faqaddim maalak duna diinik, waaye maali yo waakiri egende bagitwale naye nga tobaddeyo nzikirizayo. Okiwulidde bulungi. Fa iza tajawaza albala, ekikemo bwe kyeyongera ne kiyitirira bikyagaanya okutuka. Okiwulidde bulungi, ng'agamba ki? Akugamba nti faqaddim maalak wa nafsak duna diinik. Kale emmali batwale, kale omwoyo gugende naye nga tuwaddeyo nzikirizayo. Munywere bannange, barakallahu fiikum. Enzikiriza eno mugiguse mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ekitabo kino baddu ba Allah subhanahu wa taala atakirina mu butuufu, eyo enkola si ntuufu. Ekitabo kino kifune, ekitabo kino kifune, obeere ng'ofulumyinga emisomo bulungi nga bwe tugisomesa. Ate n'ekyokubiri, oyinza obutabiwuliriza, abantu bayinza obutabiwuliriza, oyinza kwegamba obutaddingana musomo guwulidde ogusooka n'otaguddingana, ate gwakubiri kugutegeera bulungi gujja mu mulamwa ng'ekitabo kirina. Bw'ogiraba oti ng'osomako. Bannange, ekitabo kino tukifune, barakallahu fikum. Ekyokubiri mbasaba abalina obusobozi obukitugulira, abaddu ba Allah gye bali. Nze nina badduaat, nina abayizi bange ku Bilal. Okiwulidde bulungi, bansaba ekitabo kino naye nga nalinayo bitono nengabako bitono. Okiwulidde bulungi, nengabako bitono. Nenga bakyetaaga okamala obukamazi, bakyagala bakinsaba, siina wakukijja. Abaddu Allah be yagayiriza ku byenfuna. Bino bye bintu bye tulina okukola ne tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nga twakola. Tugulireyo copies 10, tugulireyo copies 5, tugulireyo copies 5, tugulireyo copies 2. Zusobodde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala weebali abeetaavu, ate nga butuufu tubalinamu essuubi nti bajjagasa. Bwe tubibatuusako bagasa. Kati bano abaana be mbagamba nze, okiwulidde bulungi, bana bathanawi, okiwulidde, bafuluma ebweru ne bagenda ne basaaza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ate olaba nti Kakiri asemberedde ebyalo, manyi ebyalo wasinga entavu. Okiwulidde bulungi, bwe babeera muziholidde bafuluma bagenda kunaakani mu bitundu ebyenjawulo ne bakola daawa badduaat. Okiwulidde bulungi, jjukira nti tubeeramu n'abaana betufulumya buli mwaka bafuluma, buli mwaka bafuluma. Abo nabo bayingidde mu kisaawe kya ddaawa mu bujjuvu. Ebitabo bino babeera babyetaaga nnyo, tubibawe. Bo bennyini batereeze enzikiriza zaabwe, ate mu ngeri y'emu babeere nga batulwanirako olutalo olw'okubeera nti abantu tubanyulula okubajja mu shiriki, okubajja mu byobuwangwa, okubajja mu ddiini y'ebyobuwangwa ey'obushiriku, tubazze mu Busiraamu. Bannange ffenna tuyambagane, barakallahu fiikum. Ayina kyasobola ky'oba okola biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nsaba Allah tuteremu obwangu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaykum.